kitundu kya 3 tuli wano ne Lawino. Ebyokuwuga byabadde bya kumakya kati mujje ku bouncing kasoozi. Tuli wano Ntebe, tuli mu kudigida, tubadde ku kabaga ke bayita baby shower. Lawino ndabye ng'ali lubuto, kati tubadde ku baby shower. Iye nze lubuto Kyoto, bannange omwana muwala mwagala ebitagambika. Ali mu nkyaya, alibeera mwana wa mwana oba wa mwana oba wa mwana oba wa maama oba wa naana sibimanyi, wamala wino mukyala kwata. Bannange kyokka omukazi eyanyagako baze tanaaba mutwe gwe. Omutwe gwa Nalulungi guwunya ekivundu, guvaamu evvumba eriringa ery'emmese ezigudde mu kyoto. Lawino nja kujjako nsonyiwa, kale genda maaso. Nalulungi ekivundu bwe kimuyitirirako asalawo kwekuba buwoowo bulala mbw'azibiikirize ekivundu kiri nga bwe bakola ku ssanduuko erimu omulambo. Obuwoowo buno obw'enjawulo bannange kiki bannange yaki yogera nakuwadde olukusa. Bannange nze sibitegeera kubanga Nalulungi bwe yeekuba bupawuda bwe n'obuwoowo buwunya bulala. Era nkugambye Nalulungi ekivundu bwe kimuyitirirako asalawo kwekuba buwoowo bulala mbw'azibiikirize ekivundu kiri nga bwe bakola ku ssanduuko erimu omulambo. Obuwoowo buno obw'enjawulo bwe bwegatta n'olususu lw'eddagala ly'engatto wamma gwe ne gubula asala. Bannange Kerementi na mukazi wa mulembe alina obutambaala obulungi bungi obwa langi ez'enjawulo, akamu akeesiba ku mutwe kabike ku kazambi gwe yeetisse. Bw'avuma omukya nja kujjako oyo kazambi, lwaki ogiriga muno na vuyisi ng'omuntu omukulu. Kale ntegedde, kale genda maaso. Ekituttu akisibira mu kyenyi n'alyoka yeetereeza bulungi n'abika amatu n'ekiwalaata. Ekiwalaata Nalulungi kyalina enjuba bw'ekikubamu abaliwo abassa ebimyanso ebisinga n'ebyendabirwamu. This boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Kulwaba na kyoto ky'okumanya mwenna nze Dr. Kebbi Baliga Yankoona Balamaga mbagaliza Ssekukkulu ejjudde emirembe n'essanyu naye temwerabira kwekoma bulwadde bwa COVID-19. Gondera amateeka g'omwaka gw'olimu okusobola okulaba omupya tusinkaneyo nga tuli balamu. So the Holy Bible says, this boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Wano kyoto ky'okumanya tuba kitole ate mukuŋŋoonyo ne tubaagaliza Ssekukkulu ne bannaffe gwe wulira. Nze Sekandi Juma Kakembo, omuziranjovu omutuuze w'Erweza mu Makindye Ssaabagabo, era ssentebe w'oluwombo lw'olulimi ku kyoto ky'okumanya. Njagaliza nnyo bannakyoto ky'okumanya bonna Ssekukkulu ey'essanyu wamu n'omwaka omujja 2022 ogw'emirembe. Okusookera ddala njagaliza omusomesa waffe Dr. Bikke Baliga Yankoona nti taata weebale nnyo okusomesa eggwanga. Nyongera okwagaliza ab'ekika ky'enjovu bonna, ab'omu maka gange, bazzukulu b'abazirengedde, abatuuze b'eggolo mu Mawokota, mu ggombolola ya Ssaabawaali Nkozi, bannyinaze Naalongo Jamida ne Sauda, wamu ne mukadde wange Dootiya Nakatudde Emeeru mu Bukomansimbi eri mu Buddu, nti mwekuume nnyo obulwadde bwa COVID wamu n'obutujju tusobole okuyita mu nnaku enkulu emirembe. Essomero teribala kufuula mumanyi naye likuwa ekitangaala ekyakamanya.
oli atagamba nti waliwo mbadde ndi eri mu gundi ne mpulira nga nfeeseko mbu alina ekiwalaata nalulungi kyalina enjuba bwekikubamu abaliwo abassa ebimyaso mukyala nze muggyeko n'okumuggyako ali mu gundi ennaku y'abantu ate mwasekera vaawo tanzijukiza kali baali bamubuuza ne mugamba zizinga nsonga ki eyakuleeseza mu ddwaliro guno ne gumwanukula gwe baayitanga zizinga ne gumugamba nange simanyi nasembye kuwulira ng'ow'ebbala agamba nti omwenge agusaze ebbeegi Sekandi Kakembo Juma omusama sekandi Kakembo Juma buterevu oyo nno alina obubaka bwakutuusizaako nabeera ng'akugamba nti nabeera omu ku abo ababeera beegatta obeere ng'oweereza obubaka abantu bo era abaagaliza obubaka obw'ennaku enkulu ennungi era bagamba nti mwekuuma obulwadde bwa COVID-19 kubanga gye buli ate bututte bangi era tukyabalaba naye nno ekikulu mu byonna ffe kwe kubeera obulindaala ng'oli omususi w'amenvu ne tubeera nga tubutangira ne tulema kubulinda ate kutuukawo ne tulyoka twetangira n'olwekyo sekandi Kakembo Juma oyo no ye ssentebe waffe ow'oluwombo era yeewuuya abuteekamu ssente naawe okyayinza okubeera omukwabo nga weegatta ku bo n'obeera omusama avujjirira olulimi lwo ennamba yange koyita ntero gikuwa eya 0773 27 61 ate 27 kitundu tutandise kitundu kya 3 mu 2 bantu mmwe bano lawino ne lubuto kyoto banzije mbajjeko bajja kundeetera emitawaana wamma tutandika akatabo kaffe fundikidde nkunnyonnyola nga nkugamba nti nagenda ndowooza nti nagenda ndowooza nti songa ejjigi lyali lyeyongedde okutimba ekkubo ly'okunoonyereza kwange waliwo ebintu bingi ebyali bikwekeddwa kale gamba lwaki Teewo yali annimbye ku byakabenje ne gye yali akolera era n'agaanira ddala n'okunnimbulula ewaabwe n'ebimufaako so nga nze yansokaasoka ne mubuulira bingi nga sinnamuyiga daba ate oluganda wakati we nekkuubwa bwe lwali lututunuse bututunusi ng'akatiko nalisuulirangako ng'omu ayogira ku mulala baali beekeka ki tekyandibanga Teewo n'eyali mbega era nga baali baatemula mutemule nga bino ebyokugwa ku kabenje byali bifumbiddwa bufumbwa kumpugulaza na kusiikiriza naye nno baali balimbye kubanga nali nja kubalabiriza mbiyegeekereze mbisensere nzuule ekituufu ekibuuzo ekyasigala kinkeeta ku mwoyo kyali nti Teewo baali battamutte nga bwe batta Fiida ye Kasooba ebizibu nga bino yabikolangako oba yandibikozeeko atya essuula eyo bwentyo bwe ngifundikidde nemba nga ntandika essuula yiiya mujja mu nvuba essuula eyo nayo kambeere nga nkitandika teweerabira omusama sekandi Kakembo Juma ne Nnaabakyala yakutuusaako nkokonkolo nkokonkolo ke kakatabo koowuliraako kensooka nako aka Song of Lawino ng'ate tetunnayingira mu katabo kano n'olwekyo nkokonkulu yonna ewooma nga tugyongeddemu ebirungo naawe oyinza okujja n'ogamba nange neewaddeyo okubeera omusama nnyongiremu ku birungo butereevu tujja kubeera nga tubyongeramu essula egamba nti bwe namala okutuukiriza obutume nga nzirayo kujjanga ejja bulijjo
wabula okusinziira ku bye nali nzudde mu Gwakasooba nalaba nga nteekwa okugenda okukolerako emirimu gyange Embaale mu Bugisu. Mbeetegereze nga mbiri kumpi anti ng'oluyitaayita kiggwayo nti lukirolulira ku nkoligo. Bakama bange Bamagas Company Limited bampeemu ku nnyumba zaabwe ezeeyo nsulemu, era omwo mwe nasinziiranga okupekkuka mu gyantwalayo. Essuula no gye tuyingidde enyuma gye twolekedde entandikwa. Gwogwo obutembeyi gwatandikirawo okugenda obulungi, naye ogw'enkiso ne guziŋŋama. Ogw'enkiso jjukira gwe guno ogw'obukessi gwaliko. Nali ntandise okutya n'okuterebuka nti oba naziga namubi. Dunda nanziramu nampa ogwangwa ddyo. Dumu nali nkabasana mu gyange ne mpulira ng'enjala ennuma, bwe ntyo kwe kukyama mu kirabo ky'emmere kye baali bakazizzaako eryamufumba binuulo, olw'okuba nga baafumbangayo bulungi ebigere by'ente. Ebinuulo bye bigere by'ente. Muno n'abavubuka abasinga mwe baalyanga ekyemisana. Eddiiro n'obunyomero bwonna byali bikubyeko abantu abalya, era nga n'abalala bayimiridde bali bulindaala okudda mu bifo by'abamala okulya nabo batuule balye. Namagamaga aw'okutuula nga nnindirira oluwalo lwange nga sirabawo, bwe ntyo kwe kuteekateeka nfulume olw'ebbugumo eryali munda, nindire ku lubalaza. Mba ŋŋenda neewagaanya wakati mu bantu n'emmeeza, ne nnengera akameeza mu nsonda okwali kwesumaalise omuwala n'obutebe bubiri. Nagenda nga muli neewuunya ekikatuuzizzaako omuntu omu, ate nga bwe nfuuyirira akanwe waleme kubaawo muntu ansookawo. Bwe nakatuukako ne mbuuza omu ku baweereza abaali beetawula obanga waaliwo abantu abaali bakuumirwawo ebifo ebikalu ebyaliko. Yanziramu nti tewaaliwo. Awo nze kwe kusikayo akatebe akamu ne mpaŋŋama, era awo n'omulala n'asikayo akaali kasigaddewo n'akatwala ku mmeeza yali etuliraanye, ye n'atuula okwo. Kuno nno ne tusigalako babiri. Omuwala yasitula amaaso n'antunuulira, ate n'agazza mangu ku mmere gye yali nsanga essimbo nga bw'awummulamu n'okusangulirira ku mimwa. Nali ntera okumulaba ng'ava ku mulimu ayita emabega wa ofiisi zaffe mu ssaawa ezinnyukirwamu, alaga abavubuka gye baayitanga yingira. Bwe namala okukkalira n'okubukala ku katebe, ne ndagiriza emmere n'ebyokunywekerezaako. Nze nanywa sooda ne munnange n'anywa bbiya. Bwe namugulira twalyanga abantu batutunuulira n'amaaso agajjudde okutya, okwebuuza oba okwewuunya. Saamanyirawo nga nninaanye kalunsambulira na ssanduuko ya Buganga. Kalunsambulira gwe mutawaana, essanduuko ey'Obuganga. Ali ku muwala gwayogerako nti yali yeeriraanyiza omuwala ow'omutawaana era ow'obulabe.
tewali yawuuna munne mu kulya kwonna okuggyako lwe nabuuza mulirwana kyanaanywa amala asiima ebbiya wabula ye munnange oluusi namukwatirizanga nga nzibirira antunuulire nga bwe yeesiimuula ku mimwa. Ye yasooka okumala okulya era yali asituka agenda n'aŋŋamba nti neyanziza nnyo ssebo. Nange olwamala okulya nga nnyambalira gya mu ttogo naye nga mmaze okukakasa nti ekirabo ekyo kyali tekiŋŋanjidde bwereere anti nga mu kufumba ebinoolo beekansa tewaali abawa mutwe. Era okuva olwo buli lwe nabanga nkoledde emirimu gyange mu kibuga ng'ewamufumba binuulo gyendi ekyemisana ate nga n'omuwala musangayo ng'era atudde bw'omu oba n'abantu abandabikiranga ng'abagenyi mu kitundu ne bwe yabanga atudde ku mmeeza ndala lindako tudde bw'omu oba n'abantu abandabikiranga ng'abagenyi mu kitundu ne bwe yabanga atudde ku mmeeza ndala era nga abaako bw'omu. Lwaki atuula bw'omu? Kyokka nga nze ntuula ne njogera naye nga bwe tulya era nga bwe musanga mu kkubo mukubirayo ku kajjambo anti lugo lugenyi. Mukwano terumanya mbuzi mponge bwe lugwayo. Ono bwe yamusanganga mu kkubo n'amukubira kajjambo tamanyi omuwala bamubega, tamanyi bye bakola. Wuliriza akatabo lwaki nkonnyonnyola akatabo n'akawulira. Naye nga kye neebuuza y'ensonga abantu kye bava beewala omuwala omulungi bw'atyo yalina lusu naye ate nze nali ntudde naye emirundi egiwera nga saaluwulira. Osanga mpozi kyali kirwadde naye nga kirwadde kyekyo ekitalabika ekitiisa abantu. Ate bwe nabuuza ku bavubuka bwe twakolanga nabo banziramu nti mwebuulizanga kasita nze nali musemberera. Ddala abantu baali bamutyako ki? Nali nja kunoonyereza nzuule kino kwe kiva. Olwali olwo ne mulengera ng'agenda akiibiriza ku mbalaza z'amayumba. Olukubakuba lwali lufuuyirira ate nga n'obudde buyise bw'entyo kwe kumusaasira ne nnyimiriza emmotoka ne muweenya ajje mutwaleko. Bwe yantuukako ne mugamba nti ofaayo mukyala singa nkutwalako. Yasooka kumagamaga ng'alina kyatya nga tannaddamu nti sifaayo ssebo. Yali ayingira n'ayongera nti omponyeza nno ssebo weebale. Bwe nayimirira mpita omuwala waaliwo emmotoka eyanyimirira emabega naye ng'enneesuddeko. Olwali okusimbula nayo neesimbula. Yagenda ng'etulondoola okutuusa lwe twatuuka awantu omuwala n'ansaba nyimirira aviiremu. Awo nayimirira era emmotoka eri n'empisa n'egenda. Yalimu abantu 3 era nga ya kampuni gwe natwalako mwe yakolanga. Nabuuza omuwala obanga yali atuuse era nanziramu nti kyenkana yali atuuse. Naawo waali wajja kumala. Namubuuza amannya ge nanziramu nti
ye yali Siteera yiiya era n'ambuuza agange nenga mubuulira yansibula nga bwe yeebaza nti nsiimye bwongerwa. Navaawo nga neewuunya lwaki yiiya yali ankisizza gy'asula, simanyi nali nsisinkanye Teewo mulala. Kale lwaki emmotoka yali etulondodde? Yalimu baganzi be ng'era kyekyamu mazamaza ng'agenda okulinnya mu yange ng'abatya okumulaba. Abantu baali bamwewala ate nga nange yali amututteko. Nondoolwa engo nondoddwa engo Kasimba yali mukazi nabaki, yali musambwa. Nabivaako waali wayiseewo ennaku ntono ate ne tusinkana ne yiiya nga n'ebibye mbyesonye sikyabirowoozaako. Twanyumya okumala akaseera naye okusinga nga nze ndegesa kubanga ye munnange teyali nkeesa budde nga nze. Aba asiibula ne mmusaagirako nti bannange yiiya bojja onoonyezeeyo omuwala oba okuwasa mpona okwefumbira. Yasiriikiriramu n'alyoka ayanukula nti siya leka naawe kunjooga bw'otyo nze ompita musajja oba mwannyoko ndyoke nkunoonyeza abakazi. Ogwo nno gwe gwali omulundi gwokka gwe nalaba yiiya ng'akangudde ku ddoboozi lye. Namuwooyesa ebigambo konze nange mbadde nkukema bukemi gwate ye olijja ddi okutulabako naye nno era kuteganira bwereero oyinza guvubuka gw'oyagala okwana ko ye nti nga lwaki siyinza kuba ndi mutonya konze nti nedda toli naye toyinza buyinza ko ye kale siyinza. Yatta ku maaso n'atunula wansi n'oluvannyumako n'abaguka nga bw'agamba nti ndowooza n'okweraba weeraba ngende. Konze nti kubanga nkugambye toyinza kujja waffe kyekikutwala koye nedda gwe tolaba ng'obudde buyise. Twayawukana. Bwe twasisinkana nga wayiseewo ennaku n'aŋŋamba nti mpozzi waŋŋamba otya nti siyinza kujja wammwe leero nenkya obugenyi tegeka nja kujjayo akawungeezi nkulabeko. Era bw'atyo bwe yakola. Akatundu kano bamikwano nange kankaweereze ku mikwano gyange muwonge nkukubidde ku ngabo y'Abaganda weebali nnyo munnange kunjagala ate nange nkwagala nnyo. Era akatundu kano kankaweereze ku mukwano gwange Mukiibi Frank omugave munnalowero w'ensonga nkwagala nnyo. Akatundu kano era neeyongera okubeera nga nkaweereza omukyala na Nsubuga Betty Ndeka gwe n'abakyala gwakavujjirirwa kabamma kambere nga nkaweereza ku bantu mwenna abagoberera akatabo kano. Bannange nange munsonyiwe amanya ntegeerako gaaba bavayo ne baneeraga nti bagoberera. Gwe bw'ovaayo n'oneeraga nti ongoberera nja kutumira. Era kati nina mukwano gwange Kiwanuka agoberera. Munywanyi Serumpanyisa Frederico weebale nnyo kubeera ng'ogoberera. Ani omulala awo mukwano gwange mwenna mikwano gyange mu butuufu abanyumirwa obutabo Mukyana Ndawula, Olivia Nambi, Kavulu Juma mwenna mwebale nnyo ogoberera. Tweyongereyo. Era bw'atyo bwe yakola mbanja omwo nga guse yawamattukira manju ng'awejja
nze kwe kumubuuza nti oyiseewa mu kakomera oyiseewa mu kakomera ko ye nti mwempaguliza ko nze nti nga yegwo weekeera bulala ozodduka ko ye bondeka nnyabo gano agasajja gamuno agalinga embwa agagenda gankube nedda bw'otodduka gakuleka konze nti kimala eyo agakola ki koye awange ndeka naawe tolwa maama kunjogeza birinjokesa omuliro gwajjeyeena namulamusa era ne tutandika okwemiisa ku binnyogoga nga bwe tunyumya emboozi ng'etabye ye yayantegeeza nga bwe yali enzaalwa y'Ekkooki naye nga yakulira mu Kampala. Bwe yamaliriza emisomo gye n'aweebwa omulimu mu kampuni mwe yasooka okukola. Yali alagaanye kukolera mu Kampala naye abaali awo nga bakama be bamulagira kugenda Mbale kujjuza Kifulukwa omwali omuwala eyali alekulidde emirimu gya kampuni era nti ekyokukolerayo kyali kigenda kuba kya kiseera buseera nga bakyanoonyezaayo omukozi ow'enkalakkalira era ne bamukwenyakwenya n'ebintu ebirala. Okukwenyakwenya kwe kulimbalimba omuntu. Yalinga musibe nga n'abantu bamutya, teyalina gwanyumya naye oba amugambako nti woowayi, kubanga yaliko bambega abaamulondoola era abatiisatiisa buli gwe bamulaba naye, ate nga ye bamubuuza amanya, ate nga ye bamubuuza amanya n'ekifo lindako. Buli gwe bamulaba naye ate ye nga bamubuuza amanya n'ekifo gw'ayogedde naye gy'abeera ne bw'amuyita. Yamaliriza nga bw'asika nti mazima ndi musibe seetaaya era ndiwumbira eneeno. Najjukira emmotoka eyatulondoola, ddala bwe yali ayogera byali bituufu. Namubuuza ekyali kimulobera okusaba, n'addayoko ewaabwe. Yanziramu nti ekyo bakama be kyali kibawunyira ziizi okukiwulira. Namutegeeza nti ebintu we byali bituuse, mbeera ye nandyebbye bwebbi era baaligenza okuvumbula nga siriiwo nga ndi waffe. Yannyinnyonnyola ng'ekyo nga bwe yali akigezezzaako n'alemwa, nga buli mulundi bamulabuukirira ne bamukomya mu kkubo ne bamuzza nga beekwasa obusongasonga obw'omunguuba. Obusongasonga obw'omunguuba bwebwo obubeera obutonotono. Natandika okwebuuza ensonga eyali emmisa yiiya olukusa okugendako ewaabwe nga sigiraba. Yalina ekyama ky'amaanyi nga bakama be batya nti ayinza okukibikkula ng'abavuddeko, naye nga kyama nabaki ekyo ekikuumya omuntu ng'omusibe. Namubuuza omulimu omukulu kampuni yaabwe gwe yali ekola, nanziramu nti yali essa buwunga bwa kasooli era nga bakola emisana n'ekiro. Baalina ebyuma bibiri, ekinene n'ekitono, ng'ekinene kye kissa emisana, ekitono ne kissa ekiro. Ekyuma ekitono nga kikolebwamu abantu 3 ab'olubeerera era nga tewali mukozi mulala yenna yali akirabyeko okuggyako bo maneja, mpazzi n'omumyuka we. Kyali mu lunnya, mbwera ng'okutuukayo oyita mu lujja olunene olw'ekyuma n'okkirira ku madaala aga siminti n'olyoka wekkata wansi eyo gye kyali. Buli lwaggulo ng'abakozi balekawo
obuwungu obuwedde okusa obw'okutabika mu bukolwa ekiro era ng'enkya basanga busawo buwedde mirimu okuli ebiwandiiko ebiraga ekirimu ne gye bugenda. Nabuuza era obanga abakozi nga bannyukanga. Kambere nga ntandika ekitundu ekya 3 kino kambere nga nkitaba mikwano ate tubere nga tweyongerayo naye buno akatandikidde kankole ekisembayo nange leero mpumulemu.